obadde okimanyi nti ffenna tugenda kuva mu bulamu buno obw'ensi, omugagga, omwavu, omwami n'omukyala, abavubuka, abato n'abakulu, ffenna tugenda kuva mu bulamu bw'ensi eno. Naye obadde okimanyi nti omuntu alisangibwa nga teyalokoka agenda kuba talina kifo kyonna mu bulamu butaggwaawo. Ekyo badde okimanyi. Naye ekyaleeta Yesu ku nsi yava mu ggulu. Bayibuli emwogerako mu Yokaana essuula ey'omukaaga n'egamba nti Yesu ye mmere yava mu ggulu, buli agiryako abeere n'obulamu obutaggwaawo. Ebiseera ebisinga tusazeewo okunoonya Katonda, n'oyingira mu kisiibo, n'oyingira mu kusaba, naye nga onoonya mugaati, onoonya ebyo Yesu by'agaba. N'abamu ku mmwe ondaba osabira mu kkanisa z'abalokole naye nga tolokokanga, omazeemu emyaka ng'ekyakuyingiza mu kkanisa si kirala, kubanga wakitegeera nti abalokole bwe basaba ofuna ebyo bye weetaaga okufuna. Naye ebyo byonna nga tumaze okubifuna, tugenda kubireka wano ku nsi. Buli kirungi ky'olaba kyonna kye twegomba okufuna ne kye wandyagadde okukwatako kigenda kusigala wano ku nsi. Naye ekimu kyokka ky'osobola okufuna kwe kukkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo. Olwaleero nkuweerera amagezi. Olwaleero nkuweerera amagezi osalewo okwate obulamu bwo obuteeke mu Yesu Kristo ng'okyali mulamu. Yekka y'asobola okuwa obulamu obutaggwaawo. Bino ebirala byonna bisobola okuwa essanyu, naye essanyu lya kiseera. Essente tezikuwa ssanyu lya lubeerera. Omwami gw'oyagala okufumbirwa takuwa ssanyu lya lubeerera. Waliwo ekiseera mujja okutuuka munyiigagane mumale ennaku nga temwogera na kwogera. Naye bw'okkiriza Kristo Yesu, ye y'asobola okuwa essanyu ery'olubeerera, y'asobola okuwa emirembe gy'olubeerera, ate y'asobola okuwa obulamu obutaggwaawo. Bino ebirala byonna bisobola okukuyambako akaseera akatono. Muganda wange mwannyinaze, ekintu ky'osobola okukola nga kya buwende era nga kya buvunaanyizibwa kwe kukkiriza Kristo Yesu abeere omulokozi w'obulamu bwo. Salawo olunaku lwa leero otwale Kristo okuba mukama w'obulamu bwo. Era gw'ayagala okulokoka njagala kukulembera mu ssaala enyimpimpi ddala osembeze Kristo abeere mukama w'obulamu bwo. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero nsazeewo n'omutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye mbadde nkola ne bye bankolera. Osangule amannya gange mu kitabo eky'okufa, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Weebale Yesu okunjagala n'ondokola. Amiina. Gwasazeewo okwatula essaala eyo olokose era noonye ekkanisa ey'abalokole weeri ogendeyo okuŋŋaane ne Mukama waffe Yesu agenda kuwa omukisa. Nkwagaliza